Ampuliriza nkulamusiza konyo yanajja osinzira okuliriza manduso 89 katonyeza CBS FM Radio Buganda Radio Ssaabasajja Kabaka eyabavubuka b'omulembe omutebi. Dakiika ziri 12 zokka zimaze okussaawa emu eyakawungezeko olunaku olwaleero. Njagala kwebaza nti webale kubeerayo ku manduso bale kuliriza webale kugirindira programu eno kkiriza obagaana okuva olunaku lwe lwatandise mu budde obw'okumakya. Njagala kukwebaza. Bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo. Ekiteezi gavumenti ebaddeyo ng'ewa ababadde mu ttenti okumala emyezi 2 obukadde bubiri bagende bapangisa amayumba n'esuubiza nti bannannyini mayumba agaaliyo enteekateeka z'okubabalirira zikyagenda mu maaso era akadde konna bajja kubaliyirira basobole okusengukira mu bitundu ebirala. Wabadde ono okusika omugwa nga bangi bagamba nti lwaki temutwadde wakiri ennaku z'omwezi nti tujja kubaliyirira mu nnaku bwe ziti mwe mugira bugizi bwe muti. N'olwekyo embeera bwetyo bwebadde. Ebweru w'eggwanga bingi gyebiri Isirayiri ekyafuuse enzibu ekubba ebitundu bya Lebanon bakubye amaserengeta ga Beirut. Embeera yakika kunyoka mu bbanga bikompola kubwatuka n'emizinga abantu balugulamu obulamu abantu bafa. Embeera bwetyo si nnyangu. Ayatollah Ali Khamenei omukulembeze omusukkulumu mu ggwanga erya Iran naye ayogedde ku bulumbaganyi bwe bakola eri eggwanga erya Isirayiri n'agamba ako kaali kabonerezo katono nnyo olw'ebikolobero Isirayiri bwetukozeeko kaali kabonerezo katono. N'agamba nti naye ku mbeera yonna Isirayiri gye tuteekako tetusobola kulonzalonza tujja kuzza omuliro. N'asaba abasiraamu bonna bakolere wamu mu nsi yonna nga batambula nga Qur'ani bwegamba babeere omuntu omu okulwanyisa abalabe baabwe. N'ebirala bingi bikoze amawulire. Nye mu studios nina omugenyi ye mwami Walugembe John Kakungulu ono nno kakensa mu byenfuna era senkulu w'ekitongole kya Uganda Small Scale Industries Association consultant yabeera yebuzibwako ebyensonga mu banka ey'ensi yonna byonna bwe buvunaanyizibwa bwe. Tulamuseeko mulangira bannaffe abawuliriza ba radio yaffe eno Enganzi Kyabasa neesiimye okubeera wamu nammwe olw'eggulo lwa leero. Twogere ku nsonga enjawulo naye nga essira tuyitadde nnyo ku mbalirira y'abantu kuba embalirira y'abantu eno erina ebyenkizo bingi. N'awaddukanya bizinesi kiba kirungi n'otegeera nti embalirira eyo engase ntya bwe mba ntandika bizinesi bwe mba njikuza bwe mba nkola kikale. N'olwekyo suubira nti mu programu ya leero mujja kufunamu ekyokuyiga. Uganda Small Scale Industries Association yetya? Actually tugiyita Federation of Small and Medium Sized Enterprises egatta businesses entonotono mu ggwanga lyonna. Tulina businesses ezisukka mu 900. Era tusuubira nti mu kiseera ekitali kyawala tujja kuba tuweza businesses ezisukka mu kakadde. Businesses zino entono zikola binene, zikola kinene nnyo okukuza ebyenfuna by'eggwanga. Ekisooka abantu abasinga mu bafuna emirimu bantu batono nnyo abakolera gavumenti. Kale abantu abasukka miliyoni 8 mu businesses buno obutono mu bafuna ekyokukola. Ekyokubiri abantu bayigiramu nnyo. Bamakanika bayigira mu galaji, abayigira okutunga bayigira mu businesses buno. Kale businesses obwo bukola kinene nnyo okulaba nti busomesa abantu baffe emirimu egy'enjawulo. Ne mu byenfuna bwe tutunuulira kuba mu luzungu tukiyita gross domestic product tutunuulira byonna ebikoleddwa mu ggwanga lino Uganda ebitundu ebisukka mu 5 bw'obitunulira obulungi biba biva mu businesses buno obutono. So n'olwekyo si Uganda yokka wabula mu nsi ez'enjawulo businesses buno buteekeddwako nnyo essira. Ampuliriza bw'otunuulira ripooti eyafulumiziddwa mu bujjuvu olunaku olwajjo ab'ekitongole ekya UBOS mu kubala abantu okwaliyo omwaka guno kulaga nti bannayuganda balinnye okuva mu mwaka ogwa 2018 okutuuka olwaleero bengeddeko obukadde 11 mu emitwalo 30 nga mu mbeera eyo bannayuganda bonna awamu bali obukadde 45 mu emitwalo 9. Bannayuganda bonna awamu obukadde 45 mu emitwalo 9 naye nga abakyala
be basinga obungi mu mbeera eyo, abakyala be basinga abaami. Abamu bagamba nti ebibalo bino byandibanga tebituukanye, lwaki olowooza babiwakanya? Manyi mu kubala kw'omwaka guno twalinamu obuzibu nti ebitundu ebimu naddala wano mu Buganda, era abantu bangi bakugamba nti bannaffe ffe abaabala tetwakola ki, tetwabalaba. Kale ne kirabika nti ebibalo bino kale byandibaamu kitwandiise ebitege nti bwe kibanga buli omu tomutuuseeko, weewaawo tosobola kutuuka ku buli omu, naye kyalibadde kirungi abantu abasinga ne bakugamba nti nze nabalibwa nange nabalibwa. Naye bwe weesanga nga buli muntu gw'obuuza gamba saabalibwa, weewuunya nti kati figures zino oba ebibaliriro bino bye baleese bye bituufu. Naye kati engeri gavumenti gy'ebireese tuteekwa kukkiriza bino kuba kwe tuteekwa okukola ki, okutambulira. Okay. Ampulize bali biraga nti abakyala kati bali ebitundu 53 ku buli 100, bwe bukadde 24 mu emitwalo 33 mu 686. Abaami bali ebitundu 47 ku buli 100, bwe bukadde 21 mu emitwalo 56 n'obugwamu. Abakyala basinga abaami n'obukadde 2 mu emitwalo 7. Mpozi ekirala ku saidi yammwe kakani ku saidi yo ngabo obukolero obutono kiraze nti abantu bano bamufuna mpola abateyinza gavumenti bye yatuukirira mu nteekateeka ya PDM. Abantu bongedde okuba obulungiko, emiwendo gisa okuva ku bitundu 39 ku buli 100 okudda ku bitundu 33 ku buli 100. Abantu abo abakolerera olubuto, ekyo kitegeeza ki? Kwega ekisooka kitegeeza nti programs za gavumenti ez'enjawulo, kuba gavumenti etutte ebbanga ng'ereeta programs ez'enjawulo, n'ereeta entandikwa, n'ereeta emyuga, kati ereese parish development model. Programs zino weewaawo ziyinza obutayamba buli omu, naye kati wano kitulaga nti at least ebitundu 6 ku buli 100 baganyuddwa mu nkola zino. Then kitegeeza nti kati bannansi obusobozi obugula, kuba omuntu bw'otandika business weesigama nnyo ku busobozi bw'abantu okugula. Abantu baba nga baavu nnyo, ebyenfuna by'eggwanga tebisobola kutambula kuba bizinesi zino tezisobola kufuna baguzi. Ate bizinesi bwe zitafuna baguzi kitegeeza nazo tezisobola kusasula ki, musolo. Ate gavumenti bwe tafuna musolo kitegeeza tesobola kukola byeteekeddwa kukola ki, kwera bannansi. Kale bwe kisangibwa nga bwe kisangiddwa nti bannansi obwavu bugenda bukendeerako, ffenna muli kitukola ki, kituwa essanyu. Naye kitwandibadde tutegeera nti obwavu buno bukyasinze mu kyalo, bukyasinze mu kibuga, bukyasinze mu bavubuka, bukyasinze mu bakulu, bukyasinze mu bakyala, bukyasinze mu basajja. Kuba ekyo nakyo kituwa ekifaananyi ekituufu nti bwe tuba tuwa gavumenti amagezi kikyoteeka tugaba wano gavumenti woba okola ki, woba oteeka essira. Bwe tunuulira engeri gye tweyongeramu obungi okusinza ku ripooti oba growth rate yaffe, balaga nti yasseemu kituufu. Okuva nga bwe twali mu 2014 twali ku bitundu 2.9, twali ku bitundu 3 n'obutundu 18. Kati ate 2024 tuli ku bitundu 2 n'obutundu 9 kuli 100. Ekyo ekisooka kitegeeza nti bannansi balina bakendezezaamu okuzaala. Of course twogera ku kintu kye tuyita family planning. Family planning kitegeeza nti gwe bw'oba oteekateeka enzaalo teekateeka okusinziira ku busobozi bwo. Naye ate ng'eggwanga kiba kirungi ne tuba n'abantu abangi nga bawera, kuba ekisooka abantu bano bakozi, mu luzungu tukiyita labor. Tosobola kuza byanfuna nga tolina bakozi. Ekyokubiri abantu bano bennyini obeetaaga kuba katale. Kyova olaba amawanga geegatta, Uganda neyegatta ku Kenya, neyegatta ku Tanzania ekole omukago gwa East Africa. Kale ensonga eno katusuubire nti tetunyigirize nnyo, kuba bwe tukisangibwa nti ebyokuzaala tubivuddeko nga bwe tulaba mu nsi ez'enjawulo. Kati bw'ogenda mu Japan abazaalibwa bato abafa bangi okusinga kubakola ki, kubazaalibwa. Bw'ogenda mu Bungereza, bw'ogenda mu nsi ez'enjawulo, ekizibu kino balina kinene nnyo. Kale ekyalibadde kirungi
mu Uganda tuleme kutuuka mu ngeri eyo kuba kati bo bali basobola okukozesa tekinologiya roboti bicho okubayambako ate ffe kye tutakola ki kye tutalina kale nandiwadde nandi kubyomulanga sobola gamba nti Malaga zaala gwe atalina busobozi zaala bokola ki naye gwe alina obusobozi kola ki nena musomesa wange Mawejje Patrick asomesa ku Museyi Emityana yatugaa nti ebigambo bibiri bya njawulo kituufu family planning ne planning for the family kati ye nagaa nti ekisinga okuba ekikulu planning for the family kituufu tegekera family yo bwanga osobola okuzaala abaana 30 ng'obasobola bazaale naye kati osanga omusajja alina essente empitirivu kyokka alina omwana omu kiwulidde kale ekintu ekyo nakyo tuteeko kyogerako mu abalina obusobozi abasomye sente mulina mukoze bizinesi muzaale abaana ensi tosobola kukula nga tetulina bantu omuwendo gwe tulina report era yalaze nti abantu ebitundu 74 ku buli 100 ba literate babugumyeko ebitundu 74 wadde nga ate kuliko abasajja ebitundu 19 n'obutundu 2 ku buli 100 n'abakyali ebitundu 24 n'akatundu kamu ku buli 100 abo tebamaliriza kya 7 naye kati ndowooza gitulaga tulabayo anti kati kino kiraga nti gavumenti programu gye yatandika eya bonna basome eringa etandise okutulaga ekkubo nti kati abantu bonna oba basomera wansi wa muti oba ekibiina tewali naye bafuna ku magezi kale oli bw'ayogera mu luzungu bategeera kyakola ki kyategeeza kale enkola eyo simbi naye ate eyinza otuviiramu obuzibu nti oyinza okuba n'abantu bangi naye nga bakonye anti kati bw'okwate kiringanga bw'ofumba ebijanjaalo teeka obifumba ne bijja naye bw'obifumba ne bitajja mu Luganda tugamba ebijanja bikonye kati n'abavubuka bano si kirungi kubabugumya ne tubalekaawo ate tuyinza okwesanga tulina obuzibu bunene nnyo kiba beta ne tumanyi kuba kati bwe tutunulira wali study endala ministry y'ebyenjigiriza byekola tukiyita drop out rates otunulira abaana abavudde mu primary abagenze mu secondary abagenze ku university ne institutions ez'enjawulo ng'olaba abaana bangi basigala mu kkubo ekyebuzibwa abaana bano bagenda wa so kiba beta ne tutandika okulowooza nti omwana bw'aba amaze primary tusobola kukola kyokulaba nti tumuwa obukugu obusobola okumubeezaawo naye bwe tubaleka ne tugamba kasa babugumyeko ne tuteebuuza bagenze kukola ki so ona ate tuyinza okwesanga nga ate tufunye obuzibu ng'eggwanga wano simulusikera ate yingirawo nnyo weeyingirirawo kuba kati abaana bano webabeeredde obuzibu nti bano b'osanga ku TikTok nga oluzungu ayogeramu naye ate avuma talina gwa tafaayo onaani talina gwawa kitiibwa talina gwakola so abantu ngaabo tuteekwa okufaayo ennyo okulaba nti abantu tetumala gabugumyako ne tulekaawo wabula tuteekawo enteekateeka ennuŋŋamu okulaba nti bafuna ekyokukola kati awo bubizinesi ez'obutono we bugiramu ti abantu bano tubayambye tutya kwetandikirawo obulimu obutonotono bano bayinza obutatuuka mu ofiisi naye buno obulimu busobola okubabeezaawo ne babeera n'obulamu obweyagaza ampuliriza katukomewo tuwumulemu katono tukomawo oli ku Manduso ampuliriza emanduso ko oli ssaawa ewezeemu n'ekitundu eddakiika kitegeeza tusigazza 3 okuyingira essaawa 2 naye njagala kujjukiza nti MTN ekugamba nti nyweza omukwano ne bano nyweza oluganda enkolagana n'ebiringa ebyo nno binyweza nga mutambulira wamu era MTN kutegeeza nti bakuleetedde bando ezikukuumira wamu eddakiika 13 ne bando ya data GB 15 muzigabana abantu 5 ne muziwawaanyizaawo obulamu ne bunywera genda mu ssimu yo nyiga *2*8# nyiga *10*2*8# oba okozese my MTN app awo n'ogula bando zino ogabaneko ne banno obulamu bunyume. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Njagala kujjukiza nti ffenna tukosebwa akafuba nako kakalita mu Kenya naye tekiriko obusobozi bw'olina abantu abalinako obulemu bambi ate bo basanga emiziziko mu kukeberwa n'okujjanjabwa n'okufiibwako olw'obuzibu bw'omubiri okuyisibwamu amaaso n'obuzibu bw'okubeera mu bantu n'ebyenfuna
ebibi gye bali. Abantu 5 ku buli 100 kwabo abalina obulemu be basobola okufuna obujjanjabi bulijjo. Okukeberwa n'okujjanjabibwa nga obudde bukyali kitaasa obulamu tokkiriza bulema kukusigaza mabega. Bonna empeereza ku kafuba n'akawuka akaleeta mukenenya okuva mu ddwaliro erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo kubiri ekitongole eky'ebyobulamu ku noti 8 noti 1066 noti 8 noti 1066. Obubaka no bukutusibwako ekitongole eky'ebyobulamu n'obuwagizi okuva mu Adifa Uganda ne Stop TB Partnership. Njagala kujjukiza nti gw'omukyala aliko omulimu gw'otandise Finance Trust Bank bakuleetedde ensimbi eza Grow Trust Grow Women Loans. Ensimbi zino bazikuwola ku magoba ga bitundu 10 n'obutundu 5 ku buli 100. Bazikuwa okumala ebbanga lya myaka 2. Bakola ziweetaaga zonna obutasooka bukadde 200 n'ogera n'oyongera amaanyi mu bizinensi yo. Genda ku ttabi lya Finance Trust Bank erikuli okumpi bagende nti njagala ssente eza Trust Grow Women's Loans mumpe ensimbi ngende neekulaakulanye nyongera amaanyi mu bizinensi. Essimu k'okuba ey'obwereere eri noti 8 noti 335 noti 8 noti 335. Finance Trust Bank erungamizibwa banka Uganda enkulu. Ensimbi zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde bubeera 10 kubeera 10. Tabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka eri ebyapa ate nga bya bwannannyini bakwanjulira estate yaabwe eya Ganda Estate okuva ku milioni 7 kutuuka ku 6. Bukalango milioni 2 kutuuka ku 25, Luwunga milioni 15 kutuuka ku 18, Nkowe milioni 18 kutuuka ku 25, Namusera milioni 3 kutuuka ku 4, Chikandwa milioni 15 kutuuka ku 18, Bombo milioni 15 kutuuka ku 17, Katende milioni 13 kutuuka ku 15. Amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ebbeeyi eyo ejja mu nsawo yo ate nga kibanja mpulakkirizibwa. Gende nasana ku masitowa osobola okukwata poloti yo mu bwangu. Okumanya ebisingawo noti 7 noti 1 Lwenda anamu 2 noti 3 oba noti 7 noti 1 noti 5 nya mukaaga nyanya. Mwami Walugembe, sebo tutunulidde abantu bali betuogeddeko nti bakonedde wakati awo tebamaze ku waggulu ate ne wansi bavuddeyo naye bali awo netwebuuza nti balagawa era wali tugambe nti small scale babu business obutonotono buno bwe busobola okuvuba abantu abo naye tubayambe tutya ate okubuyingira. Okay, kisooka kiba kirungi nnyo okuteekawo enkola ennungamu okuyigiriza abantu emirimu gino kuba ebiseera ebisinga omuvubuka yandiyagadde okuyiga ekintu naye talina budde. Jjukira zino ze tuyita vocational baagala omwana amala emyaka 2 naye omwana oluusi talina budde bumala ate emyaka 2 mirala ayagala akasente akagwirawo. Kale kiba beta nga bwe njogedde nti abaana abamu agenda mu garaji nayiga, mwana omu agenda nayiga. Kale enkola eyo twafunye engeri gye tugitongozaamu nga nabana abantu katugambe nanyini garaji asomesa abaana gavumenti emufunirayo kasente. Okay. Eyinza n'omufunirayo ku byuma ne mugamba bo somesa abaana bwe bati tujja kuwa kasente bwetu tujja kusonyiwa ku musolo kwega bali nobanga abawaamu akasiimu akasobola okubayamba okulaba nti bakwata ku bavubuka bano. Abavubuka bomala okubasomesa nabo bennyini oyinza n'okubawa kasente nga basoma. Kuba baba n'ebyetaago emmere balya batambula. Kati gwe nga gavumenti osobola okuteekawo akasiimu nti buli lunaku tujja kuwaayo 15,000. Sente si nnyingi tezigaggawaza naye oli zikola ki zimuwa amaanyi okulaba nti afuna obukugu buno. Kati bw'aba amaze okusoma omwana oyo gavumenti eyinza okugamba oli mukolera okumala omwaka gumu ebintu obikakase wano wobadde osomera. Kati then omusaala gavumenti eyinza okuwaako ekitundu oli naye nakola ki nakuwaako ekitundu. Kuba kati obuzibu osomesa omwana ate bw'amala omusomesa katugamba azze mu garaji ate n'agulawo garaji ng'eriranye eyiyo nabba bakasitoma abo ate byakola tabitegeera ensonga neba bwetyo. Mulangira Walugembe, byeyogerako si bya mu Amerika n'ensi ezo ezakulidda kuba kati bw'otunulira tugeze Uganda nga n'abeera mu Kampala bano banjira emitwalo 10 gye bakolera 15 ne zibula. Sente zibaayo manyi saagala tuwozese bantu nti gavumenti terina sente. Gavumenti sente gye ziri naye ekikulu zikwatiddwa zitya mu luzungu tukiyita priority. Kikyosowazizza okulaba nti kino kisooka kiri naye sente zo gye ziri. So kati ekyo ne kiba bwe kityo
ekyokubiri abantu ne batandika bu bizinesi bwabwe tuleme bateekako nnyo mateeka gabasaba misolo wano misolo wali tubagobaganyiza tukoze tutya no abantu bano kuba bobagobaganya katuganye mu Kampala n'obagobaganya obo bagobye kudda mu bubbi. Okay. Okiwulidde kati sebo bwakulaba ng'ovuga emmotoka yo gituyanidde ogikoleredde yalowooza nti oli mu ssente zaabwe. Kiwulidde kale ekyo nakyo gavumenti yeetaaga ekirowoozeeko nti yes ffenna Kampala twagalanyirire naye wabaawo obudde abantu ne tumanya nti sawa bwe ziwere 12 abantu mbakkirize bajje batunde batembeye yes emisana bagobe naye olweggulo bakkirize bakole ki bajje bakole kuba kati ekiro olwogoosezaani batunde ekiro balongoose ku makya ekibuga kibe nga kikola ki nga kitambula era nga kinyirira. Ekyokusatu tufune engeri gye tubaayo ku bukapito nga tunagenda ku kapito ekitegeeza gwosemba ekyabatembe nti gavumenti bagabire enguudo kwe bakolera olweggulo mu Kampala. Ebyo byonna biyamba ebyenfuna kuba kati jjukira era nze nawulira bannaffe abasuubula nga bagaa tebagala bate nembasaasira kuba tosobola kulwanyisa buli omu gwe omusuubuzi onwanyisa omuchinaze ate olwanyisa omutembeeyi tosobola sigala wekka. Omutembeeyi ono akuyamba nti no mu dduuka gy'oli abantu tebakyalina budde kujja mu maduuka akufunako ebintu nagenda n'abitunda bwenna ne mukola ki ne mubeerawo. Kati gwe bw'omulwanyisa ngolooza abantu bajja kudda eno nedda bambi. Yes so abatembeeyi automatically bano bantu baffe bateekwa okubeerawo kuba bw'otunuulira abantu abagaggawadde abasinga era batandikiramu egyo emirimu. Ekintu kyonna bw'okitandika ng'agenda okusoma nti otandikira mu nassale n'ogenda mu primary n'ogenda ng'ozimba tosobola kutandika ng'otandikidde mu university oli mwana muto. Kale ne mu business abantu bano tubakkirize bayavule ffe tubateerewo enkola esobola okukola ki obakwatirako. Ampuliriza mu omulangira wa Lugembe gwe tuli naye munnabyanfuna kivola nti byonna ayogera olulimi lwa byanfuna ogenda nti abantu beetaaga okuwaayo akasente ak'entandikwa capital. Kuba kati era mpulira nnyo abagamba twatadde sente mu bank omuntu atandika banka eba temukolera kuba bank mu luzungu tugamba etunuulira historical records ebyenfuna obadde obitambuza otya kati gwe atakolanga kintu kyonna ekitegeeza gwe ne banka muba temujja kukwatagana kuba banka ejja kusaba ebitabo byo banka ejja kusaba otunze obadde otunda bintu byenkanawo bungi obadde okola ki. Kale abantu abatandika ebyo ebintu tebajja kubanga tebakola ki tebabirina. Kale kiba kirungi gavumenti neteekawo omutemwa oguyamba abantu bano. Kyova olaba mu myaka gy'ensanvu gavumenti yateekawo Uganda Development Bank si kuyamba bano batono naye kuyamba bannansi abaagala otandika nga tebasobola kufuna ssente mu bank. Gamba zino ssente za gavumenti bwe tulaba nti project gy'oyagala okukola egasa eggwanga ffe ssente tujja kukola ki tujja zikuwa nga tetukusabye bintu bingi nnyo. Kale twanditaddewo kye tuyita Uganda Development Bank ey'abaavu abanaku bano nga omuntu wa wansi atandika asobola okugenda n'afunayo mitwalo 3 n'atandika n'asasula mpola mpola. Wakati obuzibu bwe tulina nti kati bannaffe bano beesanga nga tebalina kyakkola ne beesanga nga bagenze mu ba Manerenda bakamyuku wente bwe babayita ajjayo katono bwe kati naye tuka okuzzaayo era obira president abeesimbyemu ennaku zino abagamba ssente ze basaba nnyingi naye kati bo banaakola batya munnange. So n'olwekyo ekyo nakyo twandibadde tukitunulako tulabe tubateereddewo tutya enkola ebafunira ku capital buno ate abantu bano baba wansi munnange basasuzi bano abagagga be balyaza amaanya kuba yagenda naleeta ekyapa nga akimanyi yakifunirako dda ssente naye ono owa wansi bw'omugamba leeta 3,000 buli wiiki ajja kukola ki ajja zireeta. So ze ndowooza tetuzaawo kuba abantu baga tuze Uganda Commercial Bank tuyinza oleetawo Uganda Micro Development Bank eyamba omuntu omutono ennyo naye nga ya development kuba commercial ate kiba kitegeeza kirala buba busuubuzi. Yes omulangira nti gavumenti ndooza kino beekikutteko tugambe kuba bwogamba entandikwa gavumenti ereese enteekateeka nnyingi YLP UWEP baleese emyuga baleese PDM kyawukana ku ntandikwa gyoyogerako ebyo
yenjogerako kyekitongole ekibeerawo nga kyankalakkalira. Obuzibu bwe tulina programs zino esooka nnyingi. Ate omuntu tategeera kwegamba bwe mba njagala okufuna mu programu eno ngenda wa. Kati ew'emyoga weebuuza nti kati nze ow'e Kampala ew'emyoga ngenda wa, parish development model ngenda wa, waki ngenda wa. So ebintu bino twandibitadde mu kintu kimu, banka emu ey'omwavu nga gyagenda n'afuna ssente ezo n'azzaayo ku magoba matono kitundu kimu ku buli 100, kitundu 2 ku buli 100 ne tulaba nti ebyenfuna bikola ki bikula. So nze ge magezi ge nandiwadde government programs zino ez'enjawulo. So no bakyogerako ne mu parliament. Youth Development Fund, Youth Venture Fund, Uganda Women Entrepreneurship Fund, emyoga byonna bigattibwe bagikole mu banka ey'omwavu emu eyamba omuntu wa wansi. Omanyi ne bajjajjaffe balugera nti emyasire emingi giwa byembwa. Oboga nti ayirya ate eno ayikwata kakati ebulwako kyesalawo nti kati nkole ki. Bw'otunuulira lipooti eyafulumiziddwa eraga nti Uganda nsi y'abavubuka. Era bwe kiri. Kubanga bw'otunuulira abaana bali wansi w'emyaka 17 bakola ebitundu 50 ku buli 100. Abavubuka wakati w'emyaka 18 ku myaka 3 bakola ebitundu 22 n'obutundu 7 ku buli 100. Abakadde emyaka 6 n'okweyongerayo bali ebitundu 5 byokka bwe bitu ku buli 100. Eraga nti abakola emirimu wakati w'emyaka 14 ku 64 bali ebitundu 55 n'ebitundu 6 n'obutundu 6 ku buli 100. Uganda ensi ey'abavubuka etegeeza ki eri ebyenfuna? Actually nze nandikyusizaamu ne ngamba Uganda nsi y'abaana. Kuba kati bw'otunuulira bitundu 5 ku buli 100 baana bali wansi wa myaka 17. So kitegeeza ensi ejjudde baana. Then abavubuka ne baddakaawo kati ne weesanga nti abakuliridde batono. So ekintu kino kirungi ekisooka nti kitegeeza tulina abaana bavubuka balina amaanyi, basobola okukola, basobola okuyamba okuzimba ebyenfuna. Naye kiddayo ku kiri kye nayogeddeko nti tetwagala kutulina nnyo ku bungi bw'abantu oba bungi bw'abavubuka oba bungi bw'Abannayuganda, naye twagala kutunuulira nti bo ki kye baleeta, bategekeddwa batya. Waba obeera n'omuvubuka ng'akomye mu primary oli eyakonye gwe nayogeddeko oyo aba tagenda kuyamba byanfuna nnyo. So kitegeeza bwe tuba nga abantu abasinga bavubuka kitegeeza tuteeke nnyo essira okulaba nga abantu bano tubawa obukugu, tubawa bye beetaaga okulaba nga bayamba ebyenfuna bya Uganda ogera mu maaso. Ate awo nno kangatteko kino nti Bannayuganda abavubuka kuba kati bo nga bwe njogedde nti banoonya emirimu bwe batagiraba nga basalawo bagende ebweru bakuba ekyeyo. Naye ekyeyo kino ffe tekitugasa wadde bafunayo obusente naye bw'oba otunuulira Uganda eba efiiriddwa kinene nnyo. Kuba kitegeeza abavubuka bano batwala amaanyi gaabwe ne bazimba ebyenfuna by'amawanga gali. Okiwulidde? Bagenda okudda nga bakaddiye. Naye nga Uganda terina busobozi, ebyenfuna tebikuze kubakola ki? Kubawanirira. So n'olwekyo ky'obulaba kikulu nnyo okulaba nga Uganda siyatuliteeka ku kintu eky'okutondawo emirimu, tutya nga tuyamba obu businesses obutono, obukolero obutono okulaba nga bukula. Baga nti n'okuwangala kwaffe kweyongedde okusinziira ku ripooti kati Bannayuganda life expectancy eri ku bitundu 68 n'obutundu 2 okuva ku bitundu 63. In fact balaze nti abakyala kati bawangala nnyo bali ku bitundu 7 n'akatundu kamu, abasajja ebitundu 66 n'obutundu 9. Abakyala kugamba ate si kipya babadde basinga okuwangaala. Simanyi oba batuzoganya nnyo kati ffe ne twesanga nga tufa mangu oba batumalako emirembe, naye bo Katonda alinga abawadde emyaka okumala ebbanga. Naye kirungi nnyo nti n'abasajja tulwangaala kati paka ku myaka 68. Ekyo kirungi, kitegeeza nti Munnayuganda bw'oba weefuddeko. Kuba kati bw'otunuulira amawanga gali agaakula
era bali mu myaka egyo myaka 7, 7.5, 7.8. So kitegeeza Uganda si mbi nnyo. Endwadde ezaali zitabana Uganda nga bakyali bato zigenze zikola ki? Zigenze ziggwawo. Kati tutandise okufuna kye tuyita lifestyle diseases. Endwadde z'abagagga, pressure, sukaali, biki. So kitegeeza nti abavubuka abali eyo baba bakuliridde tuteekwa okwefaako okulaba nti tusobola okukula. Kuba kati kyeraga bulungi nti Munnayuganda osobola okukaddiwa bulungi nga abalabe bakaddiwa mu nsi endala. Ampuliriza katuumulemuuko omulangira wa Lugembe nkyali naye twogera lulimi lwa byanfuna nga twesigama ku report oba alipoota ey'ebibalo eyafulumiziddwa olunaku lw'eggulo. Tovaawo 89. Oli ku Manduso. Ampuliriza Manduso kuli dakiika tubuza mwenda tuyingire essaawa 2. Njagala kukujjukiza gwe Munnayuganda tukwanjulira sabbuuni agenda kukuleeta kamonyimonyi ku matama. Sabbuuni ayoza ow'omuti eyegulidde erinnya ennaku zino Jama whitewashing bar soap. Sabbuuni ono muweweevu mu ngalo atukuza engoye alina akawowa akalungi ate taggwerera mangu. Jama whitewashing bar soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda. Ensangi zino atagula ssente za nseko buseko bw'ogerageranya ku bbeeyi eri ku katale. Ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabbuuni mulala ye Lanzo bathing soap ali mbikanga Lanzo ba blueberry, Lanzo vanilla spurberry, Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial. Sabuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa mu maduuka gonna ne supermarket okwetula eggwanga. Mugezeeko tugenda kwejjusa ebintu bigenda kukutambulira bulungi nnyo. Nkujjukiza Forest Resort Rweza kyekifo mwana tuwogenda okugenda obumule obumuze obulamu osanyuke weeyagale. Olunaku nga luno olwokutaano waliwo live band ekuba era essaawa yonna okuva kati omuyimbi agenda kulinnya stage alyoka akuba omuziki n'abaliyo baguwulire. Bw'obanga oli kumpi awo mukwano ogenda weedigirire ku Forest Resort Rweza. Bafumba emmere ya buli kika eya wano ne bweru w'eggwanga balina ekifo kigazi. Oyagala kutegekayo mukolo gwa ngeri ki kebere conference mukwano bajja kukugira bulungi ensonga zijja kutambula bulungi. Balina swimming pool, children's park aweri twala abaana bazannye. Balina ebisulo ate birungi nnyo. Balina n'owona ekibira wogenda n'olaba ku miti egy'enjawulo n'owumuza ku bwongo ng'olaba obutonde. Okera ku makya ng'oli obunyonyi bwe bukuzuukusa kwegamba balina cottages bateeka mu kibira omwo ekifo kirungi nnyo. Oyinza okubukinga n'okulaba ebigenda ku Forest Resort Rweza ng'oyita ku mutimbagano www.forestescaperesort nga bw'oli akagambo escape www.forestescaperesort.com. Bitawula bebiriyo obukinge Forest Resort Rweza basangibwa Lweza ku luguudo lw'Entebbe nga tunatuuka ku mafuta ga gazi ng'odde ekajjansi awo nno ojja kuba ogenze kuwummula era bajja kukulabirira bulungi. Essimu erina noti 708 521 995 oba noti 778 333 486. Nkujjukiza ne Ryan Air Cargo bano bakugu mu kukutikkira emigugu okuva e China, Turkey ne Dubai. Batika emigugu egya group eginese kinomu bakozesa nnyonyi okutuuka e Uganda bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula bakutambuza ku kisaawe okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe okukosa okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufunira invitation letter era nga basobola n'okukuguliza tiketi. Balina n'abakuvunulira oluchina nga ogenze mu katale baweereza ssente eriyo gweyagala okugulako ebintu ekyo no bakikola ku bwereere kati no gwe omusuubuzi beeyune onyumirwa empeereza yaabwe tasangika. Basangibwa ku BBC Building room N212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street. Essimu erina noti 74 noti 152 351 noti 74 noti 152 351. Nkyali n'omulangira wa Lugembe John Kakungulu tutunulira nsonga za byanfuna nga twesigama ku ripooti y'ebibalo ya census 2024. Ripooti eno yemu yalaze nti bannayuganda batalina mirimu ebitundu akwata emyaka 14 ku 64 ebitundu 11 basajja ebitundu 15 bakyala era ne balaga nti abali wakati abavubuka wakati w'emyaka 18 ku 3 abatalina mirimu bakola ebitundu 16 ku buli 100 naye ng'ate abantu abatalina mirimu basinga mu bitundu by'ebukedi eyo nga bali ebitundu 18 n'obutundu 9 ku buli 100. So nga West Nile bali ebitundu 18 n'obutundu 8 ku buli 100 bakwata kyakubiri mu batalina mirimu. Ne waliwo kye neewunyizza omulangira nti bw'otunuulira ripooti eno eraga nti abantu mu bitundu bya Bugishu bakendedde bukendeezi mu kifo ky'okweyongera
n'ebitundu bya Kyoli kubanga mu kubala abantu okwaliwo mu 2014 walaga nti Bugishu yalina abantu obukadde 2 mu emitwalo 39 mu 975 ate 2024 Bugishu nekka ku bantu obukadde 2 mu emitwalo 9 mu 6 mu 19 yakitegeeza abantu kumpi emitwalo 20 bakendedde bodda mu Kyoli 2014 balina abantu obukadde 2 mu emitwalo 13 mu 1443 kakati bali mu 2024 akakadde kamu mu emitwalo 9 mu 4 mu 10 mu 913 era nawo kumpi emitwalo 20 nawo gyesaze kino kijje kitya well kwega tuyinza okitunulira ne tuloza ku nsonga ez'enjawulo ekisooka tuyinza okugamba nti bannaffe Abagisu n'Abakyoli tebazaala kimala nga babivaako ne badda mu bira ate naddala mu Akyoli eyo bannaffe abavubuka badda mu myenge banywa nnyo emyenge basiba mu myenge kale bayinza okuba nga emirimu gy'amaka babivaako dda kale ensonga ezo tusaba bannaffe abali eyo bagamba abavubuka baabwe baddeyo bakola emirimu egyo emundu bazijja kugombolola n'Abagisu naye kiyinza okuba nga bazaala naye ng'abaana bakyafa mangu ate ne kiyinza ate okuba nga abantu bafa mangu kwega okusinziira ku bitundu by'eggwanga ebirala nga tebakaddiwa kimala nga oli abeerawo maybe paka myaka 4 n'afa nso ate jjukira ebitundu bino ate biriraanye ensalosalo za Uganda kati oyinza okwesanga omuntu ava e Bugisu n'asalamu nadda e Kenya olulala nadda eno kati n'ekyo nakyo kiyinza okubaawo ng'abantu Abakyoli olumu bagira ne badda e South Sudan bayisa Eregu ne badda so ensonga ezo nazo zonna ziteekwa okubaawo so nze kyendowooza nti bannaffe abaya Bureau of Statistics bandizeeyo ne bakola mu luzungu tukiyita deep dive ne beetegereza ensonga zino kyekivuddeko kuba luli twali twogera ku lutalo naye olutalo kati lumaze emyaka kumpi 3 nga luwedde so kati tekisoboka kuba nti ate bannaffe Abakyoli obungi bwabwe bukendera bukendeezi nekituteeraliikirizanga eggwanga ne bwetunira n'ebibala ebirala tugeze wano e Buganda omuwendo gwe bawadde gumatiza nti Buganda erina abantu obukadde 7 mu emitwalo 3 nze ndowooza nga bwe nayogedde nga tutandika naddala wano mu Buganda jjukira basooka ne batuwa public holiday abantu ne basigala eka babalibwe ababazi ne batajja balina ebizibu byabwe ne bagamba ba tablet zabadde zitya kate ne bajja nga abantu ebabivaako dda baddayo wa ku mirimu so nze ndowooza abantu bangi naddala wano tebabalibwa olw'obuzibu obwo wadde biro yagamba tukole tutya naye abantu tebaddayo kusigalaka kulinda bantu bano so kiyinza okuba nga kwegamba balina engeri gye ndaba obukadde buno 7 bulinga obutono kusinziira ku bantu abali mu kitundu kino kuba kati jjukira ebyenfuna by'eggwanga ebitundu 80 ku buli 100 biri wano mu Central Region kale ekisobola kuba nti abantu bukadde 7 bokka be baliwa kiteekwa okuba reflective kubeera wano olaba abaana bonna bava eri ne bajja eno okunoonya emirimu so kitegeeza obungi bw'abantu obusinga buteekwa kuba wano buli wano weewaawo balaga nti ffe tukulembedde Buganda n'obukadde 7 Ankole n'obukadde 4 mu emitwalo 20 Busoga n'obukadde 3 mu emitwalo 7 Iteso obukadde 3 mu emitwalo 10 naye erabamu nze ndowooza ennamba yabuzeemu beetaaga okwongera okwekenneenya bw'otunuulira ababundabunda bangi abali mu ggwanga lino infact balaze nti bannayuganda bali ebitundu 97 n'obutundu 7 ku buli 100 ng'ababundabunda bali ebitundu 3 n'obutundu 3 buliko eggulire tukoze libadde mu bitundu bya Makindye nga bannansi bagamba ababundabunda batulwanyisa kati mu byenfuna obulimu babuwambye ne buno obusookerwako ekyo kiraba mu ngeri tebatulwanyisa kwa kati juzi nagenda e Kansanga nendaba taxi nga kati bataddeko nimi zaabwe ndowooza ba Eritrea baki kati awo wonna bavuga boda basiga amandazi era awo wonna onoonya n'ekintu mu Luganda nekikubula n'obuuza nti noonya kino oyinza okulowooza oli mu nsi ndala kale
si kirungi nnyo okulabika nti twaniriza ababundabunda naye ate si kirungi ate kulabika nti beefuga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Tuyinza okwesanga mu buzibu bwebumu nga Bungereza. Kati Bungereza olina ebitundu by'osanga nga Bradford ejjudde Basomali. N'osanga ebitundu kati nga East London ejjudde Baganda. Omugamba ayogera Oluzungu n'Oluzungu takola ki? Talugatta bulungi. Kati ensi eyo batesobola kukwatagana kuba ensi yonna eteekwa okuba n'obuwangwa bwayo. Kati olwoleeta ababundabunda abangi ate n'otabateekako kye tuyita integration. Kuba omuntu bw'oboze mu nsi oteekwa otegeera obuwangwa bw'ensi eyo buki n'obutegeera n'obussaamu ekitiibwa. Kati oli bw'ajja n'obuwangwa bwe ate n'alabikanga gwe kutadde ebbali enkola eyo eyinza okuleetawo obuzibu mu maaso. Mu mbeera bweti abasuubuzi abaliko emirimu gye batandise beemulugunya nnyo. Ebifakiti ebyalo biraga nti bizinesi za Uganda ezisinga obungi ziva zitandika. Kituufu. Kakati tuli mu kaseera akakatuubagiro nga tusitula ebyenfuna nga gwe munnabyanfuna. Ekyo tuyinza kukinogera ddagala ki nga tulina ne bano boosindise nti kati mugende mutandike okuyiriba. Kyekiri kye twayogedde nti kati first of all ebyembalirira biraga nti omuntu yenna ayagala okukola bizinesi neyita mu ggwanga ateekwa okuteeka essira wano mu Central Region mu Buganda. Kuba abantu abasinga bakasitoma we bakola ki we bali. So kitegeeza nti tuteekwa okulaba nti ebiremesa abantu baffe okuddukanya bizinesi emisolo egiyitiridde ensimbi ze baseera buli omu agamba ssente tuzirina naye teri azirabako obutale tuteekwa okulaba nti abantu baffe tubayamba kuba bwe tuyamba abantu bano n'ebyenfuna by'eggwanga ne gavumenti yeesinga n'ofunamu kuba bizinesi bwekola ssente naawe kikwanguyira ogiwoozaako ki omusolo naye omuntu atalina ssente akutawaanya nnyo bw'oba omunoonyako omusolo kuba ssente takola ki talina. Kale n'olwekyo nze ndowooza ensonga ze nayogeddeko ez'ebyensimbi ez'emisolo ez'okulaba nga tetuteekawo mateekateeka galemesa businesses buli kadde n'oleeta etteeka eppya nti ate kati tuleese etteeka lya NEMA nti kati NEMA wadde yazze kati naye omuntu yenna yajja emyaka 5 emabega bamukola ki. So mateeka ngaago kiba beta ne tukola ki ne tulaba nga tuyamba abantu baffe bano okusa businesses zaabwe tuleme kusanyawo maali. Tuleme kusanyawo kuba ffenna tufunamu. Ebibalo biraga nti bannayuganda bangi bali mu bulimi bakola obulimi abamu okufunamu ensimbi n'abalala okwebeezaawo era balaze nti n'abamu kubakola emirimu ate era balima okufuna ekyokulya nga tebakiguze. Naye ebyobulimi gavumenti bitaddemu ssente ezeetaagisa okubisitula egezezzaako kuba kati bw'otunuulira Uganda nti katunuulire emmwanyi nti really Uganda tufunye ekifo ekyokumwanjo mu kulima n'okutunda emmwanyi nti mu katale k'ensi yonna tutuyisaamu maaso. Bw'ova ku Vietnam n'ogenda ku Ethiopia n'ogenda mu South America eyo naffe tuli awo kwegamba tetuli mabega nnyo. Ekirala bw'otunuulira ebyamata nti kati Uganda efuna amata agagimala n'etunda n'okutunda amagi. So kitegeeza Uganda bwe twongera ku nkola eyo kijja tuyamba kuba mu luzungu tukiyita competitive advantage kitwanguyira. Naye bw'ogenda e Kenya weesanga nga ebyobulimi bibatawaanya kuba Katonda yabamma ebya enkuba ettaka besanga nga oli ayagala okulima agenda tawaana nnyo. Kati nze ndowooza ekintu kino okulaba nti bannayuganda abasinga bali mu bulimi kintu kirungi naye tutandika okugattako omutindo. Wano waliwo aweereza obubaka ku message ku program naga nti ebirabika nti abantu mu bitundu ebimu bakendedde tekisoboka kubanga kiva ku bunafu obwali mu kubala abantu okugeza gye bataatuuka nga bwe byawulirwa mu Wakiso ne Kampala. Sinakindi okubanga waliwo ensobi engenderere mu bibala ebyafulumiziddwa. Bugishu ne Acholi population growth rate eryetya Bugishu ne Acholi ate ya Uganda yonna eryetya ya Uganda yonna twajageddeko enti yakendedde okuva ku bitundu 3 n'obutundu 18 okudda ku bitundu 2 n'obutundu 9. Era nafundikira agagamba nti
kiki ekiyinza okuba nga kyekireeseewo okukula ennyo mu population mu banankole? Babibuuzizza gwe omukugu. Saga munange sinze yabaze kati bwenzija wano nze mba ntunuulira nsonga ng'omukugu. Naye kati kisoboka okuba era mpadde ensonga lwaki kisoboka okuba nga namba yakendedde nagambye kiyinza okuba nga tebazaala kimala, kiyinza okuba nga bafa nnyo naye kati olutalo lwaggwawo, kiyinza okuba nga batambula nnyo engeri gye kiri nti bali ku nsalo. Jjukira bagamba nti omuntu atasuze mu nju eyo okumala ssaawa bazaali mmeka oyo takola ki, tabalibwa. So we wali ensonga nnyingi esobola okuvaako embeera bwetyo, naye ate tekijjaawo kiri kye nayogeddeko nti n'engeri okubala kuno kwalimu obuzibu bungi olw'ensonga ze nayogeddeko edda. Katufune ku masimu gaggaago ku bawuliriza baffe abali eyo. Wanje CBS bali kuweereza esebo amanya nze Fajima Koro Kavuma. Nkwebaza nnyo mukulu Lameka olumu obuuza ebibuuzo nange ne ngamba obanze naabuuza kyafooso y'abantu ojja nakkanga abantu okujjaawo wakajjojijoji. Sebo omukulu omukugu nkulamusizza naye ffenna tukkaanya bwe tulaba Vulugu eyali mu kuwandiisa nze Kamakoogera ndi wano tebambala saalaba muntu ambala yenna naye banteekerateekera kati banteekerateekera kinze gwe bataabala. Ekyokubiri nti tuyina ekizibu mu ggwanga lino nti gavumenti yaffe eri mu buyinza eyabumaamira tekyali ku ffe gwe tekikwewuunyisa nga mu ssaawa z'oteekamu okumala obudde mulimu ez'okuba nti nga pulezidenti ayitawo mwami Museveni wali ebwayise bakusiba essaawa 2 kati ezo nazo ssaawa zaafa kati oyo aba tafa ku ffe. N'olwekyo bino baba batuukiriza mukolo na kufuna ssente ziva Bulaaya mu badonaazi bafanders naye bano bali ku birala ffe gwe twalonda bamuyita Kyagulanyi ono eyamaamira obuyinza ali ku bibye. CBS Wanje Lameka esebo osobola otya munnasingo? Ndi bulungi ssebo liyo kya ssebo singa omugire seemaamirwe abasajja abatamanya ngamba ssebo nga muli eno mu Kampala mulya bintu nze Mukenya asooka awo nga tonyezeewo ssebo mpulira yangu toyinayo kooti yonna enyirira ng'erimu akakindo tujja ebindabinde ndabira okutojja ssebo tujja kubyogerako ebyo. Omukulu mulamusizza naye ndowooza waliwo kye tuyita sampling technique era ndowooza bibeera mu statistics. Kati okubala kuno kw'abantu ndowooza tusuubire nti mwatwalanga assuming numbers ne musuubira nti wano Mityana mu municipality mu division Kabule bayinza okubawo abantu bebati kuba abantu bangi nnyo tebabalibwa naddala we twabasalina mistake olunaku olwasooka nakigambako ne mwami Muwonge ndowooza omanyi mukama wa Ubozi nti olunaku olwasooka kwe twabasalira mistake abantu ne babalinda ne batajja ne batabalayo omuntu n'omu ne ziwera ennaku 3 oba 4 nga tebababazi nekinjagala okusembera mukama wange ffe bwe buli mubala abantu kubaze nti musiraamu ndiseeka ziseeka Mugenyi asooka n'enamba y'abasiraamu bannange naffe tulinga mbwa mu kibuga mu ggwanga muno bakuba embwa tebazirya naye teziwera Lameka olulabeka eggana ly'embwa waloole ino bagitutte naye tosobola kubala mbwa ku kyonoweezako omugwa mutwalo ate nga teziwera. Abasiraamu fwe wagenza okutula ku luno twasinzeewo ku bulijjo mwatuteeka nze Mugenyi asooka. Kale tweyanziza nnyo Sheikh akadde kadduse njagala genda mu nsawo ya Pewosa bwavu mpologoma omulangira sibula batuuliriza n'ekigambo ekisembayo eri bannamakolera abatandika. Bannaffe abatuuliriza kansuubire nti muganyuddwa mu nsonga ze twogeddeko naye embalirira eno esobola okuwa ekifaananyi gwaddukanya bizinesi. Abakyala be basinga kati omuntu yenna addukanya bizinesi abakyala tobaleka mabega abavubuka Kampala ne Central Region nkulu nnyo. So omuntu yenna addukanya bizinesi yo kansuubire nti ebivudde mu mbalirira eno bisobola okuyamba okupulaninga bizinesi enaakula. Kwakati gwatundanga oguza bakadde bizinesi yo oyinza okwesanga nti myaka 10 egenda kuggalawo kuba bakadde bagenda bakendeera bitundu 5 ku buli 100 bokka. So ensonga ezo nkulu era katusabe nti mujja kukozesa
ebintu bino okukuza businesses zammwe. Kusibudde. Era bannaffe abali eyo mwenna mbasibula era mbagaliza ekiro ekirungi. Ampuliriza essaawa esooka bwetu bwetambudde onagenze enkuyegete asaba ombulizo omukulu ekituufu gavumenti kyeyagenderera mu kubala abantu kubanga ekituufu abantu basinga tebabalibwa nange kennyini tebambala ne famire yange kati bye boogera bijja bitya nga nze siriimu. Badde n'omulangira Walugembe John Kakungulu akulira aba bizinesi zino abamukolera obutonotono mu ggwanga lyonna. Kituufu. Katukomye omusawo ey'okubiri ne Professor Nyanzi Julius Commissioner mu Ministry ya Science ne Technology tugenda kutunulira era nsonga za buyiiya n'okwongera okutandika emirimu. Pumulamu katono nkomawo. Ampuliriza kulamusiza konyo yana gyosinziira nate nyongera kulamusako yana gyosinziira okuba kumando so kayimba kakazibwe kapo agamba nti pewosa fisa tereka siga n'olwekyo ensonga eyo ginyweze nnyo ffenna tulwana ku byanfuna kwongera kubitereeza. Na message yasigadde nti webale kukyaza mulangira Walugembe atulungamiza bulungi nsaba omukomye w'omulundi omulala kale webale kuteesa bulungi. Zera message etuuse. Owekitiibwa Joseph Kawuki nkubuuzizzaako nnyo minisita wa Ssaabasajja Kabaka owa gavumenti ez'ebitundu tava ku Manduso, tava ku Kkirizo Bagaana, tava ku CBS. Bandabire bonna booli nabo abamu Musa High School Mityana bandabire nnyo famire yonna Haji Sentongo Ibrahim Mwami Moije Patrick ate ne ttiimu yonna Mr. Mugerwa bonna ttiimu gindabire. Nina Professor Julius Nyanzi Commissioner Klamuseko. Amina bwana Lameka webale kumpa mukisa guno era nange kantwala omukisa guno okulamusa ku bantu ba Ssaabasajja bonna baganda bange era mikwano gyange abasiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ataba Kristayo shalom. Ataba bweza. Bwamukatsa. Checho chenini. Nina gwendeseyo. Amata yinga galumye va mu office. Va muuma. Va muuma. Uma va kumpangule. Kunyaka 3. Basimye emirimu gye tukoze. 30 years of Wuma to Prime Minister yabaddeyo. Ngule tozimaleyo. Kugambye. Kati bampita Sengule. Ava kumpangule. Ndi musimu nnyo ndi musanyufu nnyo okulaba nti nabo basima emirimu gye tukola. Uma atambula atya? Uma muleso gw'abannamakolero olwaleero guguddwawo ate ne gusiima abantu aboolesezza be bayita exhibitors n'abalala abakoze nnyo okulaba nti Wuma tuuka weetuuse nga mwe mubadde ne Prof by Research. Prof by Research tuyinza okuba nti oli bw'atutunuulira atulabanga abasajja oba abantu abakavubuka naye nga tuwa amagezi tusomesa abantu ate tutambudde wamu nabo nga bwe tutambudde ne Pewosa. Era mukimanyi nti wekitiibwa Kaddu Kiberu yali eri ate bw'aba yali eri yavuga eruyeri kitegeeza Pewosa era yeri eri ate era naawe biseera biri Muuma wagenderanga mu Pewosa village webale nnyo nekati tulina abantu basukka mu 10 gye bali nnyo tubatumiddeko nnyo n'olwekyo tuli mu kwolesa tuli mu kulaga science ne tekinologiya ate nga ye ministry mwendi omwo eya STI oba secretariat eyo ekulirwa Dr. Musenero Bakanonda Katige Matayi gano sebo enyweza omanyi kati osiba ku kikoola n'oggumira naye nga ndi musanyufu nnyo olw'engula eyo gye batuwadde nga aba Prof by Research era tubeebaza n'abalala bonna abawangudde nga kampani ez'enjawulo nabo tubayozaayoza era nga n'aboolesa bakyaliyo bangi nnyo. Tulina weema 3 ku luno Wuma yasiimye olukiiko olw'oku ntikko ne batuwa weema 3 ebibangirizi tekibangawo kutuwa ebibangirizi 3 naye basiimye omulimu naffe gwe tukoze ogw'okusomesa abantu ba Ssaabasajja mu mbeera ya kyuma kiwagala kyuma era abantu ba Ssaabasajja basobola okuyitayo wali kuwuma erugogo mu kibangirizi ky'abannamakolero ne balaba tekinologiya gye tulese stove efumbisa oil omukadde tuze tugibasomesa bannamasaka mwebale nnyo bannabuddu mwagigula mu bungi ne bannakampala ab'ekampala ndowooza bannakyaddondo
banachaddondwa bachaddondwa nabo balaga amaanyi banabuddu batulaga amaanyi ate be bakyalinye emmotoka okujja eno bajje bagufune stove eyekosa oil omukadde ebyuma byonna trailer namba twabirese ebikamula kalitunsi ebikamula omujaja ebikola amanda ebikola ebijimusa byonna amenye kindeke kye byaluza amajinga batubeera nga tubyogerako wano bwana Lameka byonna tubibaleetedde tuli awo ku office ya Wuma ekibangizi office yaabwe enkulu we baddukanyiza emirimu we tuli ate wemendala eri wali kuba batandika small scale nabo bakiikirira ku lukiiko lwa Uganda National Council of Science and Technology nawo we tuli tulinawo wema neri mu ebyobulimi wekitiibwa yatuuliza omanyi wekitiibwa Kaddu Kiberu yakulira kye bayita kale ali mu advisory council kati birowoozo ng'ebyo akalungamya bannamakolero omukuba batandika enteekateeka ezo tumwebaza era bataddewo ku mwaka guno ebintu ebipya bingi nga mwe muli ekibangirizi eky'ebyobulimi era neyo nayo tulinayo weema nga Prof by Research ate ne bateekawo n'ekibangirizi eky'abaana okuyiga ekibayise Education Pavilion ne bateekawo n'ekibangirizi ekyabakyala kugamba olabira ddala ennono za PEOSA ziyingidde kati mu Wuma bwe ntunula mu Wuma ndaba PEOSA njereere n'olwekyo mwebale kuwagala abawuma ekyuma kiwagala ekyuma ne mulundi oguddako mukolembwe mutyo kuba ndaba kati tutunuulira omuntu wa bulijjo badde nkuwuliriza ne omulangira be basooka mu small scale era nzukira we twagenderayo nga y'omu ku bakikulira yali ED executive director nakati ya ED yasajja kula n'akola ekite federation kati ali mu federation of medium and macro gondi abakuzeemuko era atuulaawo wa Haji TS Mukaso bakyaliwo ndowooza akyaliwo naye yebale nnyo be bantu abo abazze nga bayamba ku bantu baneekolera jange abatandikawo emirimu n'olwekyo bwebito webiri Prof by Research we tulinyo okutuuka ennaku z'omwezi nga 10 siro olw'okuno olujja mwe tulinyo mufuna obudde muyitayo ebyokuyiga bingi nnyo ate naffe twaleese tekinologiya mungi nnyo n'ebintu byonna ensigo ezakalafu n'endokwa wamu n'ensigo za falasika abantu bafe abekoma nsimbi bamwagala nnyo falasika bakugamba nti bw'otalima falasika ofuuka fala kigambo bakisalako obusazi tulinawo endokwa za cloves gyeziri mu bungi endokwa za sukaali w'obutonde stevia twazirese sizoni eno gye tulimu yakusiga tulinawo ensogasoga ezivaamu oiro ate nga bino ebirime byonna byatunzi wano ne katale k'ensi yonna kubanga yiika y'ensogasoga bw'oba okamudde oiro osobola okufunamu obukadde 4 ate bw'oba otunze ensigo ofuna obukadde 2 naye olina okusimba ekika ekivaamu oiro tulina ebika by'ensogasoga bingi waliwo obutono waliwo ennene kati ffe tulina evaamu oiro omanyi ensogasoga mu Lunyanyimbe gye bayita kasita omanyi honorable batera okunkubirira ku ssimu omukenkufu njagalayo kasita oiro n'omuweereza wali delivery olumutuukako bwati n'atsomako n'alabako ekigambo ensogasoga negamba omukenkufu naawe oyagala kufaanana bali naye nga basajja ba Kabaka tebamanyi nti omuzungu kyayita kasita ensogasoga ejjanjaba ebirwadde ebingi ennyo oba omujaja omuntu agenda n'akugamba njagala basil oil nabaddeko obuyindi ng'abayindi bakozesa basil oil gwe mujaja naye akasomako gakuliko omujaja oil n'akugamba byebiki bino nze omujaja gwantama gwerabiza naye ate ebuyindi gye yagenze nga bamugambye basil oil kati nga bakamuguzizza kakadde n'agamba mukenkufuna awakamula nnyo obuwowo ne Prof by Research kamubuuza oba akalina n'okamuweereza nga kaliko mu bijaja oiro n'olwekyo yatuwamba ng'ayita mu lulimi era olulimi kintu kikulu nnyo bwe tutegeera olulimi lwaffe n'ennono twesumulula tuva mu buwambe oba mu kibookisi ky'obutamanya PEOSA village oyiseyoko empisayo nga commissioner eyimiridde etya bulungi nnyo ndaba Musaayi Muto beenyigiddemu nnyo abakyala nabo benyigiddemu nnyo bateeketeeke bulungi PEOSA village eri awo ku Wuma exhibition hall ya Wuma
etali ya nice ey'omugenzi mulwana naye yo n'eyokubiri bali awo mu mbirizi bolesa mutindo gw'amaanyi kubanga wendaba emyaka 5 emabega n'omutindo gwe baliko kati ndabira ddala gye tugenda tulabayo era pewosa mugende mu maaso lulinga ebintu babisiba mu buveera nosanga nga basibye etuli omwanyi nosanga obukwebe buno obwa minota ne kati olaba nti kuliko n'ebipande bawandiiseko buki bulungi bwebale nnyo kulwana ku mutindo tiimu yonna eya pewosa mwebale nnyo kujamba ku bakyala abo ne bamusaayi muto n'abana pewosa bonna ebibiina ebyenjawulo nalaba buddu balina omukunzi saabakunzi asobola okubakunga ne bagenda ne bajja ne balaba bannaabwe bye bakoze wali mu mwoleso gw'abannamakolero n'olwekyo batandikiraawo naffe twatandika bwe tutyo kamu gwe muganda ate Roma tebagizimba mu lunaku lumu. Yes. Tweyanze nnyo ampuliriza oli ku Manduso Gilbert Tadeo we bali kuliriza Manduso n'abalala abakabongi wano ne katumulemu oli ku Manduso ampuliriza Manduso ku dakiika 27 zokka zimaze okuta ku ssaawa 2 ezekiro ky'olunaku olwaleero programu kkirizo bagana mu nkyali nze Kalule Lameka ndina omukenkufu Nyanzi Julius Commissioner wa Science ne Technology naye kujukiza nti omwaka guno eddwaliro ly'e Lubaga lijaguza emyaka 25 egy'okuweereza abantu wamu n'obujjanjabi obwesigwa tukwaniriza okutwegattako ku kyeggulo kyaffe eky'okukuŋŋaanya ssente ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'ekkumi guno okutandika ssaawa zijja kubeera 9 ez'olweggulo ku Popopo Memorial Hotel e Lubaga. Omutwe gw'ekyeggulo kino guli nti omukululo gw'okufaayo okujjanjaba n'okutendekebwa Lubaga nga tuli wamu tuluubirira okukuŋŋaanya obuwumbi 2 okwongera ku mutindo gw'ekyuma kya CT scan ey'eddwaliro okwongera okukakasa nti tubatuusako obujjanjabi oba omutindo ddala mpaka ku mirembe egijja mu maaso. Weefunira ekifo leero emmeeza y'abanene ya bukadde 3 bwokka ate omuntu omu bw'ati mitwalo 30 gyokka ayagala okubuukinga kuba kati ku noti 781 359 106 oba noti 7 noti 5 575 113 beera omu ku mukululo gwaffe ogw'okufaayo twegatteko ku kyeggulo ky'okusonda ssente otuyamba okukola enkyukakyuka mu Lubaga Hospital. Honest Estates Developers Limited basaba okuludda estates zaabwe empya balina empya ziri 3 esooka Gayaza Kiwenda Phase 5 Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Kakiri Nampunge na waliwo estate empya ate mu estates enkadde bakyalina yettaka okugeza ku luguudo lw'e Hoima balina Nansana Bujuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kakiri Mwera Kakiri Magogo Gobero Muguluka Phase 1 and 2 Wakisoka Sengeje Kakiri Simba Mannyo ku luguudo lw'Entebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway balina ne estates Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze, enguudo nnungi ate ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe mirungi ddala era bakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers Limited basangibwa ku Martin Road okuliraana Aga Khan Roundabout ku Mankesho Building omwaliriro ogusooka. Wesige Honest Estates Developers Limited ku lw'obuweereza obw'amazima essimu eri nooti 772 57 28 73 oba nooti 7 nooti 1 57 28 73 mujja kwogera ebigambo ogende bakuguza ettaka wonna abafere ate nga tujaguza emyaka 50 I&M Bank tukwanjulidde enkola zaffe za tekinologiya ez'enjawulo okukusobozesa gwe kasitoma waffe okwanguyirwa empeereza yaffe. Bakasitoma baffe bonna abakozesa Mastercard bafuna ennyongeza zino wammanga nshiwe y'obwereere nga bagenda ebweru w'eggwanga naddala nga batambulira ku visa eya Schengen okusalirwako ku tiketi z'ennyonyi n'okukozesa ebisenge ebituulwamu ku bisaawe by'ennyonyi eby'enjawulo okusalirwako ku woteeri nga Serena Group okusalirwako ebitundu 25 ku buli 100 buli lw'ogula ebintu ku Jumia Sikaali esasuliddwako ebitundu 75 ku buli 100 ku matendekero ga Unicaf wonna. Bakasitoma baffe tubaaniriza okukozesa ekyuma kyaffe ekya Digital Pod kisangibwa ku Kingdom Kampala kino no kikusobozesa okutereka ssente okutuuka ku kawumbi kalamba essaawa yonna buli lunaku ng'okozesa ATM card yo oba ogenza essaawa 6 oba 9 oba 11 oba mmeka gukwata bukwasi ssente ne ATM card yo genda wali ku Kampala Kingdom Kampala
okozesa digital pod otereke sente. I&M Bank on your side. Banka ya I&M erungamizibwa ekitongole kya Bank of Uganda, sente z'abakasitoma zirabirirwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde bubeera 10. Kankujukize ne Mirage Tiles bakuleetedde end of year bonanza basaze ku bbeeyi ya tiles omuli eza wano n'eziva ebweru w'eggwanga. Nga bwe tumalako omwaka guno genda ku Mirage Tiles ofune tiles ku miwendo egisaliddwako era nga abanaagula mu bungi bagenda kubawa n'entambula. Bonanza eno yatandise ennaku z'omwezi lumu omwezi guno ogw'ekkumi ekoma 31 omwezi guno. Balina tiles ez'enjawulo omuli Goodwill, Modern Tiles, Millennium, Twyford wamu ne Niclas okuva e Buyindi era n'ebikosebwa byonna mu kusiba tiles zino babireese. Mirage Tiles basangibwa ku 60th Street Giyara Plaza okulirana National Water obebugolo bikwadiwo ya City Goodwill opposite Uganda Bati na ojja kubasangawo. Esimu bakubire ko mugereziganye nga tunaba kutuukayo osobola okulungamizibwa eri noti 754 434 566 oba noti 779 89 399 awo nno ebigambo bijja kuba binywedde. Nkyalina Professor Nyazi Julius omukenkufu. Yes, asasira afuuse kasasiro kituufu. Laba leero babadde kiteezi abantu abakusibwa nga baweebwa ssente obukadde bubiri bagende bapangisa amayumba nga bakyakola enteekateeka y'okubalirira abo abafiirwa amayumba. Ne kasasiro tuyinza kumugyamu ki kubanga baga nti avamu byetunzi bingi masanyalazi biki tuyinza kumukola tyafuke kyamuwendo ate nga abo nabo babyogerako bwogezi tetunaba kulaba avuddeyo okutulaga okujjako Prof by research era mu mbeera eyo kitukakatako nga ffe abantu basaabasajja nga ffe banna science okuyambako okulaba nti ekintu bwe kityo tekiddamu kubeerawo kubanga kyatuswaza nnyo ensi yaffe nga Uganda okulaba nti ekintu ekyammwe oba ebisigalira ate bifuuka ate walumbezaaya mu mbeera eyo kasasiro okumulwanyisa tujja kutunuulira abantu ewaka amaka gaffe we tulina okukola ki okutandikira nga tetunaba kutunuulira katugeze ekyalo oba omulauka KCCA oba zino bana babikunganya bannabugabo oba gye tugenda okubisuula Dundu oba Simaya Mukono oba Entebe kabuli omaawoza bibye ayogera bibye naye kye tusobola okukola kati abantu basaabasajja ne bannayuganda bonna abampuliriza tusobola okugattako omutindo ku kasasiro ono ne tubaako ne bye tumukolamu abadde nga batugoberera emyaka gyonna mu Pewosa ne ku Mbozi z'omukenkufu bintu bino nze mbibasomesa kusookera ddala kasasiro wabika ebitusumbuwa wabika bina waliwo kasasiro empapula kati nga mu banka banka ziba n'empapula nyingi zino siza e-transfer RTGS gabo bimanyi empapula zaabwe account opening empapula ziba nyingi deposit slips bwogenda mu masomero empapula ziba nyingi abaana olusi bakola mistake kibuzo kiramba ne baddamu ne bakikuba nolaba bovaawo ku mpapula kati nga bano ku CBS nafe empapula nyingi wadde abazungu bagamba tugende digital tukozese email naye bibanga ebyeddumu wawandika ku bubaluwa obwo tewabuwandikako ng'osindikira omwagalwa ng'okubako obutima ne bwetoloola kati palomeramu looka eyo kati eyo yonna bipapula kati ebyo bwebivaako tubaawo n'obuveera obuveera ate bubwa mutawaana nnyo kaveera kawangala emyaka 5 mu ttaka nga tekanabavunda ne kabeera omu ne kalemesa ensiriŋŋanyi okkula ate ensiriŋŋanyi we zitali ettaka liguba amazzi tegayingira muki mu ttaka ategeeza ebyobulimi biba bisaanyizibwawo kyekituuse mu Buganda nti ettaka kati terikyali gimu ebintu byonna kati bigenda nakugimusa naye bajjajjaffe baalimanga nga tewalina bigimusa kati nga boolaba nti Nankulabi ekyalo bakituma Nankulabi kubanga kyali kirinaanye olusuku lwa Ssekabaka yagamba nga gwe nakulabye ngo osalimbira mu lusuku lwange bwolaba Nabulagala ebitooke byali biti bingi mengo wano walingawo obubengo obumanyi mwe basiza obulo emengo emengo basizanga n'omuwemba
kati bwolaba egayaza emmere yali nnyingi nga beegayaza buki bwegayaza era tobalaba aline ku Kampala Road babeerawo nga bayimiridde abantu bakyasinza okuba abagayaavu abadde gayaza sawa nnyabbo baddaka 7 badde tolaba zino baasi zawakula ennumi teziva wali ku Kampala Road emmere yalinga nnyingi abantu beegayaza nga bali abulinde beegayaza buki naye kati emmere eyo tekyaliwo lwaki ettaka lyayononika buveera busente ente wano kulunda ente wano kyafuuse kizibu n'ebisolo embuzi ogitaamu dakiika 3 nekamira wiiki eddako ng'efa naye kati abantu basabasajja kye basobola okukola ente bw'eri akaveera tulina omunnyo gwe baguyita Epsom omunnyo ogwo gwe guli mu nnyanja ya Dead Sea nene Galileewo mu Bayisirayiri eyo kati gwo bwe gubeeramu tobbira osobola otambulira ku mazzi era bano abatakkiririza mu byamagero bya Yesu bagamba mwalimu Epsom kunyanja kwe yatambulira nange nkisobola kati Epsom oyo omutabula litemu oteekamu ebijiiko 10 ze grams 10 n'oginywesa kati aleeta embiro kati akaveera ente ekafuluma n'embuzi bosibe kinkulu mu munda ne bwefuna embiro nefuna muri ka diarrhea nga akaveera ekakola n'ebiguwaguwa ebyo kawali bana abapoota bebasinzibwa okutta ente zaffe balya nnyo ebikomando ate birimu omunnyo kawomerera banywerako busoda bwe bityo kati ebyo byonna byonoonye ettaka kati ekirala kasasiro ow'okusatu ye plastika mungi naye owokunabya ebintu ebivunda nebyo twandibadde tubikozesa mu nnimiro naye kati fe abasula mu golofu e Kampala tulina nawe obikola ki obitwala kati ebyo byonna ebika ebina kyekisobola okukola abantu basabasajja n'abatuuliza ne bannayuganda bonna kati okusookera ddala katugeze nga ebipapula sobola okukolamu obuti obukuma essigiri obuti obukuma essigiri buchacolators ekyuma weekiri ku Prof by Research n'abanajja mu Sundowner nga 24 November bajja kiraba ekikuma obuti obukuma essigiri kyangu nnyo obuti obukuma essigiri olaba kati oli abali ebukoma nsimbi akati bwetsi bagalabanga si mawulire naye kati Masaka City kati wabatta omusange Kayinja kati bakitegeera batandise okubitegeera kati bamanyi site kye kitegeeza omuntu asula mu site tasobola kuma sigiri nga akozesa amafuta asima attuka nayo kyakaveera nazikayo nimoni yattuka amawugwe galwala ekifuba kikuzitowa ofuna okukoowa kw'obwongo kubongo oxygen agenda ku bwongo okubuwa amaanyi akendeera n'otandika okuzirika katukozesa buchakolki lighters era bw'ogenda mu ssedduuka mwebuli bungi babuparkinga kati chakolaita oba obukuma essigiri ofuna ebipapula katugeze nga bino byosobola okujja n'okusibya esimu banka mu office gy'okolera bw'obifuna n'obiteeka mu mazzi agookya obinyika mu mazzi agookya nga bwe tunyika enkoko kati bwe binyikamu ne bisulamu ng'obisseeko oba baketi kati amazzi ago agookya gabigonza ne gakolamu kye bayita palupu bubanga buugi kati ekiwugi ekyo bwe kiti ekikwafu olumala enkeera n'obijjamu ekitegeeza obikuba ne bisensuka biti n'oba otabikuba kasita obinyika mu mazzi agookya go gabigonza jjukira ebipapula baba babikubakuba dda bakola kye bayita pulping ne babishapinga ne tufuna empapula naye kati wano obwonyika biddamu ne bikola obuugi buli obuugi mwe babikola kati obuugi obwo enkeera n'obwanika katimba ne bikala nga bifuuse powder ebipapula byonna oba bibox genda mu kikuubo wali mu kikuubo wali enabugabo wonna abalalu bagwa ebigo bakanyuga ebipapula mu kkubo n'abakyala bano ba 1-2 abakakondo okulaba nga bimuteze bibaako obuguwa obutega kati naye byonna gwe bikuŋŋaanya obinyike mu mazzi agookya enkeera obijjemu obyanike mu musana oba ku bbaati bikale bijja kuwa powder kati powder oyo omukwate kiro namba kiro ya powder eyo ofune ne wax waliwo wax gwe bayita paraffin wax paraffin wax aliruddawo yo bamugjewa tumuyina ku Prof by Research wax ono akola kando ne bwogula kando
nozisanuusa oba toyagala kumala budde ojja ku equatorial ali ku profit by research nosanuusa kilo namba eya kando nofunagemu abanga buttoyo wa kando n'omutabula n'empapula ziri zewayanise n'obitabula bulungi nnyo kati ofuna kye bayita akawunga nga kalimu wakisi n'ebipapula kati n'oteeka mu ekyuma ekyo bakiyita chocolator machine kimalawo 25,000 kati bw'okiteekamu kilo ezebbiri ofuniramu ddala paketi ezisoba obuti 144 obuti 144 kati oyinza osalawo n'opaakinga mukaaga bwana Lameka bw'opaakinga mukaaga ojja kufunamu paketi 24 24 buli paketi ya meka 10 ebagitunda 10 214 kati ezo okoze kilo 2 kati katubale kilo emu eya wax kubanga wax yewe beyi kilo ya wax ya meka ya gumu 2 naye n'omutwalo oba osobola okukola ki okugifuna bw'oba muri musuubuzi n'akanaana osobola ogifuna kati katubale ekinene gumu 2 kati ebipapula byofuna byabwerere teri agenda kukusaba bipapula kasasiro ogenda mu kikuubo ogenda mu banka bajja bikuwa ogenda mu office ez'amaanyi baba n'empapula nyingi kati bw'okola olunaku kilo 10 sije 24 kubanga buli kilo evaamu 24 kati bwe kilo 10 je 24 nojjako capital kati nojjako capital pa capital wagumu 2 12 nawe kale ne weesasula yesatu mumanyito ne packaging ne muduka jonotwala kati awo kati bali agumu kitundu gumu kitundu osigazaako akenda olunaku oba okozeyo kilo 10 je 9 times ennaku 3 bwe bukadde 2 mu 7 ezo waliwo abatazifuna bangi n'okuzisevinga nga tebasobola zikola ki naye nga alina edduuka lye erya cakala akumisa anoonya obukuuma essigiri buli ki tabulaba naye kati buteekeko mu dduuka twalako mu supermarket otekeko Lameka lighters Lameka light of the world lighters gwe kitangaala kyaki kyensi naye wasobola okuba ekitangaala kyensi toyisebo yesu yekitangaala agala kunyiza ba advent omukadde weri eri mukadde kiyonga ayinza okutabuka ajja kutu ekyo toyita tabu naye nga amakulu gali bwana Lameka sente weziri awo kati marketing nyangu nnyo mulina ku Facebook olina abakugoberera 1,000 ku TikTok 10,000 ku Instagram 5,000 naddala abavubuka abaffe kati mwabo bonna teekayo bizinesi yo gibakube mu kifo ky'okuteekayo obufaananyi obwa filter teekayo eyo naye bw'ofunako abaguzi 10 jjukira ono abuguze taliddamu kugula amafuta nti akuuma sigiri ajja kuba obudelivaringa na buki deliverings so bwe tusobwe kutukola business katolabe yo product emu tujije mu kasasiro ow'empapula zonna product eyokubiri nga tugenda ku yokubiri ampuliza kansooke mujjukize nti nkikakasa nti wali owuliddeko ekigambo insurance nayo kimanyi bulungi omanye emigaso gya insurance training college ekutegeeza nti osobola okufuna obukugu mu kisawe kya insurance nga weewandiisa mu masomo gano wammanga certificate in insurance, professional certificate of proficiency, COP, genda wewandiise kati otandika olugendo mu kisawe kya insurance training college ly'ettendekero lyokka eryakakasibwa okusomesa amasomo ga insurance mu Uganda era nga balina n'amasomo aga insurance agali ku mutendera ogw'ensi yonna okuwandiisa kyalira omutimbagano ku www.itc.sc.ug www.itc.sc.ug oba weereza email ku admissions@itc.sc.ug admissions@itc.sc.ug oba bakubire ku ssimu eri noti 4 373 5 noti 4 373 5 Insurance Training College
tukulembeza bukugu. Abakyogero products abakola ebizigo ne sabuni ebyakyogero bajukiza abantu mwenna. Tikyogero habo jelly ne kyogero habo soap bisangibwa mu maduuka ne supermarket wonna mu ggwanga. Ate ne mu kikuubo mu Kampala gyebiri bategeeza abantu mwenna nti balina ebika by'ebizigo ebiwerako mu katale nga kyogero habo jelly, kyogero habo soap, kyogero vitamin E, pink, ekizigo ne sabuni, kyogero cocoa butter, ekizigo ne sabuni, kyogero aloe vera, ekizigo ne sabuni, kyogero non perfumed jelly, kizigo kyabo abatayagala buwoowo ate n'ebika ebirala bingi. Abakyogero bongera okukubiriza abazadde okusibirira abaana ebizigo bino ne sabuni kubanga oyo musawo gw'ojja okuba nga omuwadde ku lususu lwe. Bifune ku dduuka erikuli okumpi, supermarket, mu kikuubo ne ku mmotoka zaabwe zitambuza ebizigo bino ne sabuni. Essimu erina oti 754 55 72 3 oba noti 392 17 68 72 ojja kumanya ebisingawo. Katuwummulemu katono nkomewo ne professor ono tuwumbewumbe mu kitundu ekisembayo. Oli ku Manduso. Ampuliriza eddakiika tusigaza 10 tuyingire mu ssaawa esatu ez'ekiro kya leero bwe zinaakona 3 tujja kuba tukusiibula. Abbe Muwesi agambye nti neebaliza kamisona oyo emirimu gy'akolera Uganda eno ejjudde okusoberwa nti weebale nnyo. Nage nti nze Angelo enkoko njeru mu buyikwe omukenkufu Nyanzi Julius mwagala nnyo yeebale kuweereza n'okutuggula obwongo n'obaka obulala nabo gye buli. Professor Mpozi ogambye ekyuma kya 25 ekikola obuti bwe bibiri obukuma sigiri. Kati ng'abavubuka katola abana abasika chapati basumbuyibwa okukuma esigiri. Aba chipusi babona abo ne sigiri agikuma bwezikira naye kano kaaka mangu ate ojjako kapiisi kati nga akati akamu kasobola okukuma esigiri 2 ofunako katini ng'osuulamu ng'okoleeza. Kati gende kololo bafuna abaana bano abawuuba toilet paper ebikookooma bawa obwo obuti obukuma eki esigiri ebisofo ky'okuwuuba ebikookooma ne bitujjula mu maaso mabega tukyuse mu bizinesi. Kati wanalameka bizinesi gye abantu gye basobola okukola abantu ba Ssaabasajja yeyo okukola ebigimusa ebyo bayita bayocha mwangu wakola ekyuma ekikola bayocha tukirina kya 5,000. Olaba bayocha ava Bunaayira ava mu Amerika ava Budaaki alinnya nnyonyi alinya mmeri naye katufuna bino kati ng'ebivunda bye nagambye katugeze ebikoola ebikongoliro amagumba aba hoteri balina amagumba mangi akuguno ogakuŋŋaanya kuba ye kasasira agenda ekiteezi magumba bagano gawa zimaswanku ate ne bagatwala ekiteezi ne tulaba ebikuta by'amatooke essanja esaaniiko ebikolokomba ekintu kyonna ekivunda emmere esigaddewo bw'ogiteeka mu kyuma kiri okikoleeza. Kati kyo tetukikiriza oxygen kuyingiramu kati bw'atayingiramu kyofuna bw'ofumba kiba kiyita kyokero oba mu luzungu kye tuyita carbonizer. Waliwo ekyokero bano abakola amanda kye balina bano abayokya amanda kati naye waliwo ekyokero ekizungu bakiyita carbonizer. Kati ekyo ekyokero ekyo tukizimba era n'erugogo gye ekiri muwuma mu mwoleso gw'abannamakolero ne wali ku ikotorio wekiri ku Prof by Research bw'okiteekamu tekikiriza oxygen kuyingira kati byofuna gisiriiza bye bayita bayocha. Kati bayocha bw'oba omukoze mu bikolokomba mu bintu ebivunda ebisigalira ewaka kyokola omuze wali omuactivating ekimufuula bayocha activation okumwongera embavu. Tumwongera tutya embavu? Tufuna omusulo gw'obumyu abalunzi b'obumyu bangi bagukuŋŋaanya ne bagutereka mwaka na mwaka gugimusa anti gusika ensiriŋŋanyi n'obuwuka obulungi mu ttaka. Kati katugezeewo bw'oyokyeza kiro 10 eza bayocha oyo ng'oyokyeza ebyo nabyoyokyeza funa lita 10 ez'omusulo gw'obumyu ozitabule ne kiro 10 ez'ebisiriiza ebyo bya bayocha. Resha eri emu ku emu bwe ziba kiro 5 lita 5 wano. Bw'omala obitabula awamu funa pampa ozimanyi zino ez'abaana daipa nazo tabu njereere yeri ekiteezi pampa ezo munda omwo obuweke obwo obusika omusulo obukolanga magnet obusika omusulo ogwo omwana buli waafuka ne bugusika kati nabwo butabulemu
kati mu kilo ezo 10 otabula mu kilo 10 eza pampa. Okay. Obutegedde Lameka. Pampa ofuna zikozeseddwa oba mpya? Ezikozeseddwa. Already zibaamu n'obugagga bwazo. Mubaamu kasulo k'abaana abato. Atajjukira abaana abato badigestinga bulungi. Tebalinga abaami abantu abakulu babanga mbuzi. Muntu bukiringi bwe bufuluma n'omu. Obuto lutawe kakulu asomba wamulabye. Kwangala kono kutulabye ebintu. Olya mmere neegana okumenyeka nga bwogiridde n'ogifuluma oba oluusi n'efuluma nga bukiringi bwa mbuzi. Naye abaana abato system yaabwe ennungi. Omusulo ogwo gulimu ebiriisa. Jukira ate omwana aba yonka amabeere ga maama. Ate nga amabeere ge gakyasizeemu ebiki ebiriisa. Kyovula omwana akula mangu aba mugezi n'okulwala abatalwala. Kitegeeza ekyo kigimusa bw'ona akiteeka ne ku kitooke ne ku mmwanyi tejja kulwala. Kati tufuna kiro 10 ez'obu pampa ezikozeseddwa eky'omunda ekyo obuweke obwo baba bulaba bubanga lupawuda. Kati lwotabula mu bisiriiza biri bye wayokeza n'oyiwamu n'omusulo guli ogw'obumyu oba ogw'ente n'ogw'abantu gukola ki? Lwakuba abantu baffe balina enziku abamu. Kati ate gwetaaga kutreatingako. Ojja gulembeka ate gukulwaze buki? Bulwazi. Kati omusulo gw'abantu kye tukola tuguleka ne gusooka ne guwola. Ne guvunda. Naye kati guno gw'ebisolo gukozesezaawo n'obitabula kati awo oba okoze ekigimusa kya bayocha. Abalimi b'ennyaanya, abalimi b'ebitooke, abalimi b'emmwanyi, bino bye babonaabona simanya kiwotoka ate simanya kyenvu oba obayambye. Kati olaba kasasiro pampa ofunidde abantu bajja tandika n'ozitunda. Kino oba okoze ky'amazzi kyabuweke bakiteeka mu ttaka kiwangala emyaka 10 mu ttaka. Kyovula pampa weebeera emalawo emyaka 10. Nakyo kiwangala emyaka 10. Kati kiwangala emyaka 10 mu ttaka. Kati kyokola olwogimusiza toddawo kugimusaawo. Kati kyokola buli mwaka oyongera kuyiwamu musulo gwa bumyu. Kubanga ebimera bijja kulya. Nagujjawo gunagimusa yike 10 omusulo gw'obumyu. Abalunzi gwe tonaba ku balunzi b'obumyu. Ne bw'oyagala trailer bagireeta wano ku CBS. Gwe bagambe bugambe ani alina omusulo ogw'obumyu. Ajja kugula. Bwe batatabike gwa mbuzi. Gwonna omusulo gukola. Ogw'ebisolo byonna ogw'abantu onaffe tuli bisolo. Ogw'abantu, ogw'embuzi, ogw'eŋŋamiya, gwonna gw'ofunye. Kati ebiriisa bye we biggwamu buli mwaka oyongeramu biki? Kati ekyo kye bayita activated biochar. Basobola omukola okuva mu kasasiro. Ebyo byonna emisomo tugirina n'ekitabo kyaffe Ssente Zimera Committee. Byonna mwebiri. Professor Kadeno Kadduse dakiika asigazza nga 3. Naye tusigazaayo ebya plastic n'obuveera. Naye ebyo ndowooza tugenda bikwatako ku mulundi ogujja. Bye bigenda obeera mu Sundowner. Omwo tugenda kukolamu amasannyalaze. Bukyanga lubanga lwa Mindi. Omanyi wano ebizibu bwe bijja mu Buganda. Abantu basaabasajja mukama wange mbafaako nnyo. Ennyama we yatabuka ne mbayiza ennyama ya ffene. Abantu abakinjaji bali bateekamu tsunami mu nnyama mbubago banswera. Ebbeeyi y'emmwanyi bwe yagwa ne tubayigiriza okukamula oyiro waaki w'emmwanyi. Amafuta bwe gaali nnyo ne tubayigiriza okukola amafuta okuva mu kabakaki anjagala. Kati n'olwaleero kasasiro atutabukidde tugenda kukolamu amasannyalaze. Ekyuma nakimaze ekikola amasannyalaze mu kasasiro etteekamu pulastika buveera. Gwe Sundowner beera ya 24 November okutuuka nga 3 November ye Sundowner ey'omwenda. Tutunuulya ebizibu ebitusumbuwa mu Buganda ne Uganda. Nga kasasiro wo weewako osobola okumugyamu amasannyalaze. Nze wali ndaba ne obunyenyenkule nga butambula ekiro. Amasannyalaze masufu mu kasasiro. Anti kati kasasiro oyo ojjamu hydrogen gas. Hydrogen gas yavuga turbine nga bw'olaba hydro. Nti amazzi gano ag'ekiira kati nga kaluma gwe bagguddewo ge gakuba ebyuma biri bya turbine ne bikola static energy then electrical energy. Kati ne kino bwe kiri bagenda kiraba mu ki Sundowner. Kati ebisigaddeyo ebibiri namwe munoonyeeko. Kyekyakozesebwa commissioner kutunoonyeza emmere tugimenye. Nina mukama wange yangamba nti omutwe muwanga kikajjo ng'omaze okukimenyamenya.
lwaki osooka okukimugayiza anti kati mbawadde ebipapula nembawa n'ebivunda kati obudde butuweddeko amasanyalaze tujja kugalaba tugenda galaba okuva mu plastic mu sundowner wayemeka okuyingira 10,000 ate olw'okwebaza Katonda olw'ekitiibwa kino kye twafuna ekipya buli muntu wa Ssaabasajja anajja ajja kuba n'omukisa okuwangula incubator eyaluza amagi anti sundowner y'omwaka guno tugiyise ekyuma kiwagala kati luli wasembayo okunkyaza nabayigiriza okwaluza enkoko kati ng'entandikwa wedda gye mwogerako baneekolera gyange batandise batya buli ajja si buli muntu kajja kuba kalulu bajja kulonda abagenyi betunayita oba naawe onajja nja kuyita sebumu lamika ojja olondemu omuwanguzi obawe ekyuma ekyaluza amagi naye nga bwetutu bwe tugenda otambula enamba y'essimu kuliko abayinza okugaa nti nze kambukinge nkole amasenze ga kasasiro nyambe ekitundu nyambe ewaka wange kituufu nnyo kisoboka teri kitasoboka ate ndowooza kati abannayuganda tebakyawakana kasita bawulira omukenkufu ebyokuwakana babireka dda kuba bintu bingi bye tukoze kati tuli ku 0702 06 16 52 gidemu eri 0702 06 16 52 ng'otuwe ya Airtel esemba ye MTN wano waliwo agenti nga situnaba kuwangula kyuma kya incubator kyo kya ssente mmeka bwe tuba twagadde okugula birimu kati kyetugenda okugaba kya automatic kya $2 million kati bantu sundowner egenda mala nnaku 7 $14 kuddiza guba mwoyo omuvubi ennyanja agiddiza nkali ebyennyanja byonna byajjamu mu kusanyuka yagiddizaamu mukojo kuddiza guba mwoyo MTN tuve wano eri 0779 5 9 52 eri 0779 5 9 52 bakadde baffe banaso omanyi wano omasengere yenkuzizza bwe mba wano mbanga ali ewaka tukulidde wano kimanyi twatandikira wano nga tukyalina musomi bukaddeefu kati bwe njija wano mba musanyufu nnyo oba wabeeranga wano wennyini awo mu nsonda we natuulanga wano wetuli n'olwekyo beebale nnyo okutuuliriza naye ng'ekyamazima kiri tujje twerwaneko ekyuma kiwagala kyuma ate sente zimera ku miti ate teri akola n'aviiramu awo Ssaabasajja Kabaka Wangala ampuliriza naye njagala kukusibulira wano nti puroguramu bwetu bwetambudde nzikiriza nti olina kyoyizeemu ekyamaanyi ddala mu ssaawa zombi okuviira gye twaviiridde ku bibalo mu ssaawa esooka n'okutuusa ate n'okwongera okuwagala obwongo nolwekyo njagala kusibulira wano nkwagaliza wiikendi ennungi kwagaliza sabbiiti ennungi Olivia kwagala atuuse mukyala Lutalo Omubwati mukyala Musumba katutwale mu mawulire Katonda abakuume